weke bino olina okwerabirira ate olwoli omukyala akoleki akulabirira akuteekeko kati kitegeeza oli oyagala akuteekeko kati yateekayo amaki amaanyi okuteekamu amaanyi kunoonyereza riziki yeetaagisa okufaayo n'otabeeranga lukunamu emikisa tegijja kujja buzzi gikugweko nti ajja kyakuswa bantegeresi riziki tebeera mu birooto ti ndiba ntambula n'esanga ekisawo kakirikise ezo nnyina kuzaggwayo mu nsi era osanga abantu abamu nga yeegumya ensi nga beweddeko ebisi ate ensi eweddeko ebisi abantu tebakyasuula kuseera bazisuula ojja olwondezaani bwewakasuula meka abuluukanira ekyo tulina okuvuluukanira kwagala kukola ekyokubiri obutanyooma mulimu obutanyooma muki togeza n'onyooma omulimu okuvaamu ekikumi neweweba kubeera ngaokuŋŋanya kasiso naye nga yavaamu ekikumi ekikwambaza ekikuliisa ekyo kiteekeka amaanyi obutanyooma mulimu okunzisimukola ogwewaffe tetusobola kukola banandaba batya banakolaga batya be bagenda okuliisa obutanyooma mulimu faayo nnyo mu kulaba omulimu gwonna okukola kasita ebbanga lyekumala nga gwakalaamu ebiseera ebisinga obungi twagala nnyo okutandikira ku kinene etweramira nti ekingi kiva mu kiki mu kitono ekingi kyonna kimulaba abantu abasuse ku kirima ku levo z'essente ez'enjawulo babilioniya batandikira katono efumbira ngaobuuzi ofunamu sente omwezi oyinza kusevinga meka gwe sevinga newakubadde osevinga kikumi era osevinga ekikumi nenkyaga oyongerako ekikumi ziba zituuse meka bibiri gunaagenda okukwako omwezi mugenzi naye omuntu bamulagirira omulimu n'asooka atunulira amagoba gagenda okufuna emikisa nga ginajja katonda agireeteramu ekyo kyeweewadde okukola kabalagala teyalagirira sente bingi naye abalemeddeko ne baagala kyebakola allah bateramu ki mikisa okwagala omulimu obutagunyooma tetugeza tetunyooma emirimu bwe bakusomeramu omulimu nti kino kivaamu sente kino kikolebwa sanga abakyayina nga bakodde mu nsi yaabwe nebagala batambuza ebibiti basanga ebibyaalo basakulayo omuntu omutonotono lwaki kubanga bo tebanyooma ajja kutunda itemuzi 10 olunaku ng'afunako 5 naye itemuzi ezo 10 zatunze ng'afuna 5 ajja kufuna muti naye ffe twagala kutandikira ku binene okulaba bizinesi ejyanga mulinto tandika nekukukumi tandika nembuzi eno olaba nakubavuka nokugamba nti tafigaogana kulunde nyeki embuzi fainaha baraka embuzi zirimu emikisa lwaki olowooza nabwe yatugamba nti batafigaogana kulunde embuzi obubuzi nabwe waffe yabuyigiriza kenyini nga tannaba kubeera munabbi yali agomba embuzi nga mulunzi wa mbuzi era yabuuzibwa nagamba nti kuntu ala tarawiti ahli maka nazirundanga nafunanga sente akatonotono abantu bumaka tebamba lwaki embuzi za mukisa kubanga omwaka egenda kuzaalira emirundi emikaaga ebiri tandikirako eyo wajja kuyita ekiseera nga zizadde nga neeyo ezadde ebadde ebizifuuse meka obuwuzi 100 naye ekyo kiva ku ki bantu kubeera nga banyamabi bakola baala mirimu yokka gya ofisi bw'aba mu famire yokka ewulikika n'agamba ajja kuswaza bwewaffe ate olwobasoboza otya
nga mwofuna riziki tebagenda kulabirira bulamu obutanyoma miki mirimu tuli fenna. Nsonga eyokubiri eyokusatu ebireeta ki mubireeta baraka kyetulina okukola albukuulu fi talabi riziki, okukeeranga ku makya okunoonya riziki. Amakya galimu emikisa birala. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allahumma barik li ummati, Allah semikisa ku bantu bange fi bukuliha, okukeera kwabwe. Emirimu gyaffe tugikeere kugikola, tukeere kukola emiki emirimu gyaffe. Nabbi emirimu gyonna egisinga yakeeranga kukola. Abantu bebaka ne bazuukuka kunya, ne batandika okusumbuwa abantu. Lwaki ku makya kuliko nnyo emikisa? Bamuliyalio nti lwaki emikisa ate ku makya? Abaganda baayogera ekigambo ekinyonyi ki? Ennyonyi eki yeryaki? Naye yali hadisi yanabinga nabbi akiyiriza ti abantu balina keera. Lwaki emikisa ku makya mingi? Katonda waffe Allah akakulu buli kiro ekisembayo. Kati emikisa giba gikyakola ki? Gikyali obuufu bw'emikisa gyeba okugamba ogende. Mulaba abazungu abo bo bino bayinza okubeera obusiraamu tebabisomere bati, naye bategeera ekigambo ky'okkeera. Ne bwaba talina kyagenda kukola akeera n'akuluma ebweru n'agamba nti empewo y'okumakya eyo kiki? Ddagala. N'atuka ku sheegirwa ati ne bukya bw'atuka olw'okusika okisigeni oyo ali mu ggulu. Kati fe obusiraamu bwatuyiriza ate ekisukka kwekyo okugamba okwemusaayo fajiri obantegere ne bukugamba okole ku maki obeereko kyokola olw'emikisa egiri mu mbeera. N'olwensonga eyo tufeeyo nnyo okulaba nti okukeera kwaffe tukimanyi tikutuleetera emiki emikisa. Nsonga endala ereeta emikisa al-ithaaru, okwagaliza galina ekirungi. Yagaliza abantu bannegaleki. For example, oyinza okuba oli mukozi wange mulunajja nakweyuza okukola eki, ente zange nga tezikamiza nga tezikyanga bulungi muwemuleki mwagalize. Enkoko zange nga tezikyanga magi bulungi mulagirire ekirungo ekiki. Osangayo n'abantu abateerekereza oba abatangaliza bannaabwe n'ayingira mu nkoko zaabwe n'aziwa buki n'azikuba ekiiso. Kati beera ne kye bayita al-ithaaru. Oba ntegereza tugambe kiki al-ithaaru? Gwagaliza banne. Bwe ne bw'oyagaliza muyimbawo ekirungi, ebirungi byo tebigenda kukuvaako nti wenna amwagaliza ekirungi sigenda kukola ki? Kusigaza. Kyekiraga omutima obulungi. Al-ithaaru. Mutunule basahaba bwe baasenguka ne bagenda e Madina. Bali abaava e Makka baalekayo ebyokulabya byabwe olw'embeera ezaali ez'entalo, ne bajja e Madina olubalama luwaŋŋanguse. Naye bwe baasanga bannaabwe e Madina baabaaniriza n'essanyu, ne babalabirira olutale olumu, ne babalaba ayagala okukola ki, ne babalaba we batandikira. Naye wano osanga munno ku mulimu nga tayagala kumanyi. Abamu tubeekweka bwekwesi kubanga so
bweba okusobola ekyo kyokusoboledde kyagalizaani alifa tuli fenna ekirala annafakatu fi sabilillah ku bizinesi yonna gyokola jangamuuko obugabo bwa katonda oliiseeko okubalamu osaddaakeko wantegereza saddaaka mufukubo lya Allah ababeera okubulirira kyaki eddala bagamba nti ekimu ekyaki kimu eno ewaffe bakugamba nti anfiqu fi sabilillah waayo mukubo lya Allah bizinesi ejjaku ekifikka mu kiwaayo eri Allah kubanga yagenda okutambuliza ekisolo olina ekyojjamu n'okiwaayoko mukubo lyako nekiteera eryabalamu lwaki abalamu basaddaakibwa nnyo kubanga bwayogera ebigambo ebirungi embeera gyomugyemuduwa zaabwe zakumangu omusajja oyo nanyamba zabadde alemereddwa alhamdulillah olwo Allah ayongera emiki emikisa okuwaayo okukubo lya Allah kathiratu sadaqaat muyitirize nnyo okusaddaaka mu maali katonda gyakoze eki gyabawadde eyo byonna byonna bireeta emikisa mu bizinesi yaffe soomwendala silatu rahimi okuyunga oluganda mu bizinesi zaffe omulimu gwokola mulimu kaabenganda bwosembeza abantu abafagamba sesembeza banganda mu bizinesi bajja kuntabula naye otuulira abasajja abagaddawo naddala ku nsi zinnaggagga ezakuledda ab'enganda zaabwe bali mu kampuni zaabwe bali mu bizinesi tewano tubakubamu naye nga mubireeta emikisa ab'enganda muleke kugamba bwe baleeta ajja kufuula emaani nti yeetagambwako guno guba mulimu oba ntegereza enganda bwewozisembeza mu bizinesi kale oba muzisembeza ne mushayalinga baako kyomutandikira wakole akugyeko omutima omuki alinenga kaawa k'omutima ng'amaziga gagenda gyoli kale baabanagera bisente tatuyambe buli waakaaka bwati kendezi emiki abasajja abawala bwetuokulaba ab'enganda zaabwe babeera naye ffe wano twazimbamu oluganda lwaffe tumanyi nti muganda wo wakusembeza togambwako mu bizinesi bitwalamu ekiki muganda wo lwakusembeza mu bizinesi tegeera nti ekikoli okukola era amateeka g'abakozi agabagakukwata tegeera nti gankolaki gankwata twalibwamu mukozi naye okubeera nga tusheyalinga n'ab'enganda zaffe yava nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi yenna ayagala Allah agaziye ebyenfuna bye falyasil rahma yuga oki newaba muganda wo tomusembeza mu bizinesi beera ngaoyuga oluganda lekagamba nti saagala kumanya mwejjeemu ekigambo ekigamba saagala kumanya wa luganda lwange buli omunabeera nga muli ba luganda bonna mulina kyemukola muno n'omusomera mu buganda wo wabitandise mukola kino kampulokapita otandike kiri oba jangu otandikire wano olaba nga n'ebizibu bya famire bijja kugenderako bw'onooba olina nga ne baaba waalina nga ne muganda waalina bemulamu mwagala kulya ne bamama wano jangu nga neetaagike nange ndetekumulyalekasa kubanga bonna mulina kyemukola kiri leka kusuubira nti sente gwolina okuba nazo mu famire wokka baganda ngo basenze nti sente zab'enganda batandikirewo bye bakola atilisiti obate omugenyi kiganda watandika bizinesi kapito wuulukolako kiri oyunza oluganda ate omuyambi byenfuna osobole okutambula nga muli wamu kyekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba nti mwenna ayagala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi
yenna ayagala Allah amugaziyirize mu byenfuna falyassibra ayunga omuki lwoyuga obuganda Allah ateeka baraka n'obuwangazi obungi atubwatu batuyigiriza sallallahu alaihi wasallam katonda okuteeka emikisa mu ggwanga kibu ng'oyunza obuki obuganda baganda baffe tubasembeze baganda baffe tubawekafike batandika okukola baganda baffe tubawa amagezi agakola baganda baffe tubagaliza ebiki tubagaliza leka kufuuka nga gwe alfa and omega nga gwe byonna ganda wakubuuza ku magezi akwesibyeko ate okusembeza abantu abalala n'otuuka n'okufa nga obadde ne bizinesi nayo nefu teri yagenda okusika kufamire teri yamanyi teriyo kiki weweka abadde agimanyi ensonga ashukuru waridwa wakana beeranga omuntu ayeebaza era asinga ekikatonda kyakolade ekiseera ebisinga bikuba okubinyiro buli kiseera nomukiikansiigo katonda muzibu ebintu byange weebaza ekyo kyolina wakekitono ekyama ekiri mu kwebaza katonda kukubeera lain shakartum lazidannakum bwe munanneebaza njakukubeera olimu ababeebaza Allah ayinza okukutuma yinfe n'amasomero gosabulayo esimanire olinayobibeerekeraza leka kubeera mu kiseera ng'okoma bulumi okuba mimiro akatono keweebaza kagenda kuteeka kulebererako ku nekiseera ashukuru okwebaza weebaza Allah alhamdulillah akatono ako koolina bwona okwebaza Allah agenda kwogera ensonga endala alkanaa okwekusa kola ki okwekusa tubeera abantu abakusa wakulunkana onunkanira ekindi otuke n'okutta bano wasindikira amawoko bakusanga weyawulidde ku bizinesi yabantu mukiro bisera kubanga olaba ngwakuyitako munno omwogerera awe byakola tebiri eyalonda feeke ebintu byetebitambula oyo yagwa bubbi leero omuntu ayekusa omatire ekyo Allah kyakoze eki kyakola tunaaba tumatidde mwebyo Allah subhanahu wataala yatuwadde tujja kubeera nga tufunye emikisa mu bizinesi yaffe tegereza njagala kugenda ku bintu ebitwala ebisa lwaki tulina okulaga nga tukola ate emikisa tetutagiraba ntwagamba ngezezzaako ngozi okuva mu kinankola biki ebitwala emikisa byaffe biriggwawo nga bwe twogedde ebyo byonna byonna bijja kuyamba kukuleetera emikisa naye biki ebitwala emikisa tegereza ekisookera ddala kalenda kasitookwata kubayayamika interest ebimaana eyakalenda
Mumbaga gyokoze kyalo nawasa namba 2 nempasa namba 3 eri gyempasiza ku buko bagenda kumpa amaki kubanga buli wowasa weyongera buki buvunaanyizibwa ate obwaluki obwolubeerera tebukoma naye osanga eri yeewoze n'awasa nibuli luti ewasa era ngenda kuba mukazi nempulira nti agenda okumpasa yeewoze buki yeewola bwewozi saalikiriza kunteeka mu kidaala kati bwezinamugwako nga nzizaayo webanatukonkona waiseri zange zenakuweera ngaowasa olwo nga ntunula ate kuyampasa nga ndaba ntamye alinga omuki omugugu kivaamu nga muddukako muleke kwewolawola buli kintu oyagala kulya ku nnyama era neweewola wooli entula obutuka munziremu ali entula abutuka bwotaba ennyama ofa
bameka abafuluma bamuga nti oyo kyamuse butalya ku nnyama mwakaziika bameka abo naye nogenda ku bukya timirakire nnya muzeeyi sente ziriwa akawungeezi nekafuuka omwezi mutandika n'okukyusa amakubo oli omukyala wamutwalira mukazi wattu n'asiika nga tamanyi nti nebyasiika byamabanja abakutegeera nti ebyeweze nabwezi teyali muwomedde ye akanda kulisaayo wegale nnyo bambi taata w'abaana bw'oba omulina akyakwebaza kubanga nabo okwebaza kwabwe ennaku zino kuki ng'ojjeeko bano abazze wano kaakati amabanja agasusse kasita oyitiriza okwewola kujja kumalako emiki emirembe ekyokusatu al israfu okudiibuuda okukola ki kudiibuuda kyo mukimanyi omuntu okubeera ng'ali awo mudiibuuzi akola ebintu ebitajja mu nfunayo afunye sente nazisaasanya mu nsaasaanya etategeerekeka afunye emitwalo 2 gonna n'agalya n'akola ki eyo bitwala emikisa gy'okudiibuuda inna almudabbirina kaanu ikhwana shayatin abadiibuuzi bakwano ba sitaani obusiraamu tebutukkiriza kudiibuuda ntegerekisi obulaba allah abantu walladhina idha anfaqu webaba bawaddeyo lam yusrifu tebadiibuuda neyoba owaayo tetodiibuuda mulaba abantu nga bali ku mikolo najjayo ebbandaali eriko emiliyoni n'atandika okugaba asanyusa abaki abantu n'asanyusa bukyenkya nga abo be bakaaba todiibuuda katonda yatugamba bw'oba owaayo teweemalaako naye ffe tugenda netudiibuuda n'okisusa n'ogula n'ebintu ebitalina nnyo maki makulu n'okitunuulira ate nga gwe wakigula tuyige okuseevinga akasente buli weeyiga okuseevinga akasente kakuyambako okukulaakulana mu maaso eyo obulwadde bujja kujja obwetaavu bujja kujja buli lunaku obukya buli weekula weeyongera obuki obuvunaanyizibwa ekyo tukitwale nga kikulu okudiibuuda songa endala etwala emikisa obutambuze obuki naddala mu basajja nga mutambula nnyo butambuze kitegeerekeka kigambo kya Luganda so si okutambula n'ovaano paka Namirembe si kyentegeeza eno waffe tugamba zina obuki obwenzi butwala sente bwenzi butwala emikisa tebulaba abeeka bakaaba ate netusanyusa abaala abebweru ze wabisanyusirizaamu abewakaabo ne bazirya abaana ne basoma laba boozigaba eri n'otasigaza ekyo kitwala emikisa gye ne ssente oluusi abantu b'obeera nabo babeera n'ebizibu byabwe buli gwobeera naye n'otambula naye abaako kyakusuuza bw'atakusuuza ssente agenda kukuleetera endwadde bw'atakuleetera ndwadde abamu balina ebisiraani byabwe oba ntegeerekeka kati ekyo mukyewabire ddala bizinensi z'abantu zigudde ne balowooza nti emisolo egyeyirisa ennyo kumba ajjamu asanyusa baawa b'obweru enkoko zonna
akakyala akaweereza kyayi ne kazirya. Nina esente ezitwalawa wazikolamu ki ng'atunira buki butunuzi obutambuze mubwegendereze kuba ekisookera ddala musango eri Katonda ate bugwetaanya ebyenfuna buteteeganya emikisa kuba Katonda takyagala kyotaddemu Katonda takikola ki takyagala. Tuli ffenna ensonga endala alkimaaru zaala ddala mu bavubuka Katonda baawadde abafuna ku riziki omusanga agenze mu zaala betingi atakula abamu basiba mipiira okyalo eyo esajja tebatera nnyo kubaayo mu zaala naye sayidi eno ey'abasajja abavubuka ayagala kuzoozaamu simanyi kuzooza muhinga zaala atwala sente kati abamu benda baana emyaka gyamme gya ludo mweso ebyo byonna byonna bigenda kutwalako emikisa kasita obiyingirira tegerekisi zaala Katonda yamutwewaza mu Kulaani nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amutwewaza olw'ebizibu ebimulimu era mukubirize nnyo abaana baffe abavubuka beewale zaala bazannya amatatu ne bamukubako ebintu byonna eby'omu nnyumba byonna ne babitwala nyumba ne bajeera byonna baana mbabuulire bwe tuzadde ddala ku mulembe guno mubabuulirire kubanga baafuuka bakulu bannaffe tebakyali baoda nga bazadde baffe ebaakolana ab'ennaku zino baki bakulu bannaffe yogera naye zaala kyekimu ku bizibu tegerekisi ensonga endala okuyingira mu bibiina ebirimu riba bibiina ebirimu ki bakyala bayingidde simanyi buraaka simanyi kiki obwegasi naye ngaobwegasi bwaki bariba nembeera nenamba zemugaba buli omu alina enamba ye kati ate eri bwatuuka ku namba ye eri naagigula siraamu tebukkiriza ebyo munneetegedde alina ekiki ekizibu ekimuguza enamba yo kiki munairero gwogenda okufuna gwe namba 3 enamba yo giyirize tegimuguza gwegyayo sente zo omuwere buki omugambe eri abaterekera sente tulezala nti ono muwadde sente zange ye namba 10 bw'anaatuuka okufuna nze nja okukola ki naye tugula namba z'abannaffe munneetegedde ali mu kizibu maama waali mulwadde ali mulago munaye eggweleero ofuna namba 2 ndulize namba yo sente ezo bazimpe nzijanjabe maama bwetegedde alina ekizibu ate nomulimikako ekizibu ekirala tebeeraba abantu abamu tugenda ne mu banka ne tuggulawo akawunti ng'ekigendererwa kyaffe si kyakuseevinga kyakukola ki kyakwewera naye abantu bangi bagenda nnyo mu salaamu banka oli nakukubira essimu seeka salaamu banka eno banampola n'omubuuzi olinayo akawunti olina bizinesi kinjagala bampole bikuwola batyangu ani ayinza okuwola nga musanze ku street basooka kutegeera disipulini ye ne sente olinayo akawunti otereka otya olina bizinesi eneevaamu sente so oli kubeera eriyina ekizibu salaamu banka enyempola banka ki omuntu n'agenda obugenzi ne bamuwola bebakuwole enkya olina ogende Canada enkya ogende mu bawalabu ng'abaakuwola bo bali awo mu bbanga bawola omuntu nga basoose kutegeera atereka ati ayingiza ati alina bizinesi
ebirowoozo byaffe tubijje mu kwagala okutukola ki okutuula ebyo viirayo ddala kankole bwe ndifuna nnyamba ndyongeramu naye nekyokola tekirina oyagala bakukole ki bakuwola bati tuleme nga genda mu bitongole ng'ebyo ng'ekigendera kyaffe kutukola ki kutuwola ntegerekisi ekiddirira ekisembayo n'ebyo ebitwala emikisa gyaffe alkazibu obulimba obuki obulimba kasita bizinesi ogiyingizaamu obulimba n'otandika okulimba katonda ajjamu emikisa katonda ayagala bantu b'amazima katonda ayagala bantu b'amazima tolimba ate ekyokulabirako mu bulunzi muntu agenda n'abeera n'embuzi oba ente n'agireko ennaku 3 nga tagikama neekamiza neegejja ekibeere bweti ateze kaki kakodyo kati n'atandika okugamba njagala mpa ssente mu nte yange eno kati oli agenda ogitunulako bwati ng'alaba ekibeere kiki namugamba evaamu ne liita 5 olunaku kati gwe wotunuulira ekibeere kyayo nga kinene n'osuubira nti ago gonna maki mata kumbe yagireko ennaku mmeka oba 4 nga tagikola ki kutegikama kakati gwegenda omumera ssente okutuuka eko okamamuwa enkyanga teri ye yagisiba buki ekyo nabbi kye yaziiza n'aga nti naha nabiyu sallallahu alaihi wasallam an baiti lmusarra nabbi yaziiza okusiba embuzi oba ente okubanga tekama n'ogiguza munno ng'asuubira nti egenda mumuleetera amaki amata kumbe nga temuli mata ebyo byonna tubeere nga tubyewala maliriza nga twaniriza omukungu waffe ono haji yusufu alaikumsala sahaba wange nze ndabika mmaliriza naye bino njagala bibakubiriza mu biteekeko essira ekyokubiri manyi ekisookera ddala buli omu abeereko kyakola obulamu obutaliimu kyokola bulamu buzibu bulinga omuntu awangaalira mu ttanuulu buli omu abeereko kyakola kitono kitya teekayo amaanyi obeereko kyokola kobeere mukyala obulamu ng'otudde butuuzi nga gweoli awo olinda kkirwako emmandwa buli kimu osaba busabu omusajja n'akusanga nekusanga tofumbye nga tetulina munno obudda tulinda gwakomyeyo mu ssaawa 5 saafumbye omunnyo tewakola ki waliwo ebintu omuntu byalamu okukusanga ne bwobeera mu maka nga gwe wabikoze eki muli mu nzikiza bwoti naye ekibiri kyekiriiso 10 tosobola kukigera tubeereko kyetukola okukola tekitegeeza nti mulina kugenda kufuluma genda mwaka edimu abakyala n'awaka bakolerawo ne ku ssimu kati bakolerako tubeereko kyetukola abaami amaka gayimirizibwawo na muntu akola muleke kunoonyeza mu ssente z'abakyala mukyala afulumyemu bweru akusanga otunula mu nsawo ye akusanga weetibikuula tufunye emisango mingi ng'abakyala bawaabira abasajja kubatwalako ssente zaabwe naterekawali ssente zaabwe ate n'omulindalinda tuleka tulina amagiri museeka ge gatwala ssente gwe ejjiri erikola ki muleke kubba ssente z'abakyala mu mbeera yaabwe kujjukujju tubeeko kyetukola ki ekyokubiri tuseevingengako
okutereka ne bw'otereka mu sulitaani. Leka kugamba nti nze yingiri kyonna kyenfuna nkirya buki, terekako ekiseera kijja kutuuka ebitongole ebimulaba ebinene biyimiriddewo na kuseevinga abantu abaterekayo. Olina kyoterekayo olunaku, olina kyoterekayo omwezi. Ntegerekisa ekyokusatu, tunyiikire nnyo emirimu nnabbi gye yateekako n'essira. Ekisookera ddala bwe obusuubuzi, obusuubuzi obw'ebika eby'enjawulo, obulimi, obulunzi. Emirimu egyo mugitwale nga kikulu, okulima n'okulunda. Bw'oba olina bw'olima lima, bw'oba osobola okulunda lunda. Nabbi kyagala tugambye nti wattakhidu ganama, mulunde embuzi, fa innaha baraka. Zirimu emiki, lunda enkoko, zijja kuwa amagi, zikuwa ennyama, ate ofunemu ssente. Tulunde, tulime, tusuubule, tuseevinge. Ng'ebikulembera mu ebyo byonna kubeera n'amazima mu byokola. Ekisembayo nakitandikiriddeko kyekyokukwata ebiseera. Abantu naddala abasiraamu tetumanyi kye bayita tayiri, kyetukitwala nga kikulu. Ebigambo byange ebyo byenjagadde okubasibirira ku makya ag'olwaleero. Nsaba Allah atuteere emikisa mu buwangaazi bwaffe, atufuule abakozi abalungi, atutebenkeze mu nsi yaffe, atuwe emirembe mu nsi yaffe. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuggulirewo ebyenfuna, atusembereze halaali, atwebaze haramu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Nsaba Allah atukuumire rediyo yaffe ne rediyo Taal, agiwe obuvumu okutuyiriza buli kiseera, era agiwe abakozi abalungi, abasembereze abantu abalungi, ayingiwaze abalungi mu yo, era nsaba Allah agisembereze bakasitoma abalungi. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.